Principle efuga amazima bagiyita no evidence, no right to speak. Eyo principle efuga aboogezi b'amazima. Ndabye aboogezi bangi n'abakulembera polisi bangi, naye mbadde sirabanga kwafaanana Lusoke. Kankuddiremu. Ndabye abakulembera polisi n'aboogezi ba polisi, naye underbat atamanyi kyakola ng'ali mu kifo simply because waliwo kazini wa kazini eyasiima bamuteeke mu kifo. Tunula ku Lusoke. Gwe njagala otunule Lusoke mu maaso ng'ayogera, omulaba ng'ali completely out of touch ku byayogera. Tamanyi kigenda mu maaso, ali completely disconnected from reality, ali completely green. Lusoke ng'omutunudde mu maaso ng'ayogera, omulaba nga n'okutya atya nti ali connected somehow, nti balina okumuwa omulimu. Tamanyi byakola, tali strategic yadde akatono, ne mu kwogera obwogezi, ne speech z'awandiika za kisiru. Lwaki njogera bwe nti? Era lwaki ntandise kugamba nti no evidence, no right to speak? Lusoke mulundi gwa kusatu ng'agezaako kunenya gurupu ya mwenyewe eya president nti eri chaotic era erumbagana polisi n'egikolako ebikolobero. Naye nga teweerabira, agenda okwogera ebyo oba aba yasuze mwenge mu ttamiiro, nga gurupu gyagezaako okwakyuzinga okukola ebikolwa ebyo. Poliisi ye gye yateeka ku gurupu ya president etambula bweti. Gurupu ya Lusoke gye yateeka ku mukulembeze bweti bwetambula. Naye akulaga nti mirundi esatu akyuzinga NUP okubakolako assault, nga gurupu ene recordinga buli kaseera, tetuwadde yadde video. Omanyi lwaki tekuwa video? Lwa nsonga abantu gurupu eno besobola okukwata si baffe kiri evident ate kiri obvious. Omanyi lwaki? Badiringa n'omuntu aplayinga smart, ata playinga with muscles. Ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye wali teweetaaga basirikale bali smart. Era omuntu yenna yali mu security force by then wali teweetaaga kubanga oli mugezi, wali weetaaga kubanga olina maso ng'omanyi okukozesa force. That was all needed okudiringa ne Dr. Kizza Besigye. Bwe kituuse ku mulembe gwa His Excellency, weetaaga kuba na magezi okudiringa naye, kubanga akubira mu public perception. Just bino mbayisaamu ebintu ebiri obvious byensuubira nti Lusoke abadde alina okuba nga abimanyi, nti mu public ate zenga ekiraba nti abasirikale abatambulira ku mukulembeze gwonenya okuba nti abantu bebakolako ebikolobero bali bwe bati. Otuuka otya ku level efulumya ekyakukoleddwako nga tekiriiko katambi, naye ate nga abo boonenya okukolako ebikolobero bafulumya obutambi ekika kino, nga yeggwe Lusoke. Poliisi yo gye wateeka ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu etambula bweti. Etambula recordinga ng'ecapturinga every moment happening around the president. Naye ate ng'ogamba nti gurupu eya president yebakolako assault, naye nga bano abasajja bo tebalikodinze kutuwa bukakafu. Naye nga teweerabira, gurupu gyogezaako kunenya bakolako assault, agikulembera yagigamba. Bw'olaba omuntu yenna akola effujju, akuba, abba, ayokya ekintu kyenna, oyo si waffe wa General Museveni. Tuli peaceful, we are a peaceful revolution, a peaceful people. Mumufunze omuntu gwa mudiringa naye yabateeka dda ku defensive atya nti omuntu yenna akola ekikolobero mu kampu ye teri responsible. Omuntu yali responsible sinakindi musindike mutume wa General Museveni. Kwa fena tumanyi General Museveni bwa operatinga asindika abantu ne bambalanga mmwe ne bakola effujjo okubavumaganya. Otafire yabitugamba bye mwakolanga ku mulembe gw'Obote, mwayambalanga engoye z'Obote ne mugenda ne mutugumbula abantu mukyayise government y'Obote. Ebyo twakimanya. The best way to disassociate with people sent within or among us
kwe kwogera mu lwatu nti buli akola ekikolobero n'akola effujjo, buli akanyunga amayinja n'akuba abapoliisi si waffe. That idiot is not part of us. And here comes Lusoke n'agamba nti ate omuntu eyakola statement ekika ekyo ye yabakubye, nga n'obutambi tosobola kubufulumya. Kyakubiri gw'ovunaana okubakuba alina obutambi nga mubakuba bafiirako in very clear videos like this one here. Lusoke gw'oyogera bwogezi toyina bukakafu, gw'ovunaana alina obukakafu nti bino by'omukozeeko. Kati kankulagirira Lusoke kikabadde kagezaako kukola. Ononsonyi okayita ka Lusoke tekali smart. Honestly Lusoke tali smart ne mu kwogera. Lusoke abadde agezaako kukola damage control ku kintu kye bakoze Kawempe mu statement ze. Akitegedde kye bakoze kikyamu, public egenda kivumirira. Abadde alina okwepositioninga nti babakozeeko assault, yeeviriddeko ekyo. Yerabidde ekintu kimu nti polisi yetambula ne kamera, nti simple tosobola kuvaayo n'ojejemba bujejembi n'oyogera bwogezi. Public n'ebikkiriza oyina ogiwa obukakafu, ng'ate omuntu gw'ogenda oddiringa naye alina obukakafu ng'omukolako assault. Publicly oluuzinga nga yeggwe Lusoke ne bakulaba ng'ekisirusiru kye bali mu kukozesa oba akasirusiru General Museveni kali mu kukozesa. Lusoke eno video bwe kutuukako oyongedde okakasa nti oli fit for the place. You are an outfit for that place. You simply occupying it naye tolina capacity ekituulamu. N'okulimba obulimbi tokumanyi, toli smart to that level. Ne mu maaso go bambi oyogera ojjudde okutya, olaga nti ekifo watuulamu kituula entebe togigwana. A useful idiot in a position, blessed with a salary. Labayo bano balaba batandikira mu bitundu bya Northern Uganda ne baagala basige ekifaananyi nti mwenyewe Kaguje talinayo buwagizi. To their surprise, yapulinga numbers ezaali zisukka imagination zaabwe n'ebirooto byabwe. Kati omanyi kye bali mu kukola, bakitegedde nti bw'aba yafuna numbers ezaali in multiples mu region gye baali basuubira ntagenda zifuna, kiri evident mu bwongo bwabwe nti bw'atuuka mu regions zasinga okubaamu n'obuwagizi kigenda kuyitirira. Kati bano kye bali mu kukola kutiisatiisa numbers ezigenda okubeera mu regions zino. Omanyi lwakigambye Lusoke tali smart, ali completely out of this game. Tamanyi bannayuganda. Lusoke takimanyi nti munnayuganda awabwatukira amasasi gy'ayagala olaga. Ekyo takimanyi nti munnayuganda yatuuka ku level nga wali tiyagasi wayagalira ddala okuyita adduka nga bw'akomawo. Ekyo Lusoke takimanyi. General Museveni ne Lusoke munzikirize mbagambe ebigambo bino. Eno week oba okuva eno week okutuusa campaign zino bwe zigenda okuggwa, numbers ze mugenda okulaba temuzirabangako mu byafaayo, and you can't do nothing. Kanziriremu security forces zonna gye ziri, temuyina kye mugenda kukolawo. Numbers zigenda kubeera ziti, ate zigenda kudabolinga on every other campaign eddako. Mu buli kitundu mwagenda okudda, numbers zigenda kudabolinga. So simply waki mukume emirembe. Weero tukimanyi mwabakyasizo tabangula emirembe. Niye ndi wano kubategeeza, you not gonna do nothing lwa nsonga Lusoke tali smart, ye bambi kipapula. Is simply filling a position akimanyi takigwana. Balonda another idiot from somewhere else ne bamutuuza mu kifaafu n'omusaalo mulungi. Amanyi someone in a big spot kyovola bali wali. Gwe mulabe byayogera. Oyina kamera naye ovuddeyo yogera bwogezi without evidence. Maliriza bwendi eno game ya wano temugiteekamu maanyi. Wala nwamatukomye wano.